Tubanizza ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe nga mbaleetedde eddagala lyaffe eryo ly'olaba ku screen yaawo. Wali ku channel yaffe eno ngenda kusaba ogigoberere osobole okumanya eddagala era twejjanjabe. Eddagala lino ly'olaba ku screen yo liyamba omukyala okufuna amabeere. Omukyala okufuna amabeere okusobola okufiidinga bulungi omwana singa oba okafumbye n'okanywera ku mazzi oba agabuguma, kijja kuyamba ofuna amabeere osobola okuba nga oyonsa bulungi omwana wo. Nammwe abalina infection, abalumizibwa mu lubuto, n'abalina blood pressure, ojja kuba okozesa akaddo kano okafumbe, ojja kuba oyambibwa bulungi. Ngenda kusaba osubscribinge ku channel yaffe eno, nawali ku TikTok ngenda kusaba otufollowing era olikinge ne ky'oba totegedde. Ojja kuba osobola okomentinga ku channel yaffe eno, ojja kuba oyambibwa bulungi. Naye nga alina infection, alumizibwa mu lubuto, omukyala atalina mabeere, naawe alina blood pressure, kagikontolinga bulungi singa oba okafumbye n'okanywa. Kaddaako botanical name yaako yeeyo. Ndakusaba osubscribinge ku channel yaffe eno.